abayibi tebajja kufunamu naye ekikulu ekiri nti well and good wa corporate yazze mu Uganda ne bajja giisa bagiise just nga omanyi nti abayimbi bafuuka bannabyabufuzi abayimbi bafuuka badikiteta mu ngeri emu oba endala nti bafa ku kyabwe mugati gwabwe kubeera ku mmeeza nti bafa ku bantu balala bakola ati mulala waliwo abakubi b'ebifaananyi waliwo ababumba waliwo abakola buli abafuuwa emirere waliwo abakola ebintu bingi ne bafudde ku kyabwe nga bo ebintu bigira kuwaseninga because nawedde nti order eriwo lemaza don't kill just lemaza banyingo lemaza totta balemaze bulamazi kati ina agenda okugenda mu kalulu era nga weesimbyewo oba nga ogenda olina okwebereramu bw'oteeberamu obulema bw'obukulu bumenya ng'olotambuddeko n'okeera ku makiro ogenda n'okola ku mulimu n'olemala nga tosaasobola kukuba nga teri muntu gw'okubira ku simu ogamba muna empaayo omutwe n'agukuwa kiba kirala ng'opangisa mu Uganda eno anti giba myezi egyo esatu nga ndoda kasuka ebintu fuluma agenda kuba tokyasobola kuleeta ssente zanju oda eriwo totta lemaza byonna gwe bakwatako kulemaza naye tujja kutuuka ekiseera tufune obwenkanya obaddi bujja kubaawo nze nzikiriza nti Katonda yalonda abakulembeze era nzikiriza nti Katonda buli kimu yasalawo kibeere nti Katonda generation eno yaginyigira nnyo ensonga kyagireseeko President Museveni agifugira eddala generation eno yava mu kusinza Katonda nitandika okusinza ba individuals mu kampeni ojja kulaba nga tuzingiramu awo omuntu ajja kukeera ku makya akwate omugaati ne soda abiteeke ku kifaananyi ky'omukulembeze gw'ayagala naye nga naiba we oba ewaka mu famire wali omuntu anoonya omutwalo oba okulya nga tasobola kugumuwa. Musibye mukyaba tulaba nze Jonas Ssentongo mbaniriza ate nate ku mkutu gaffe omungazo gwa Tindi Files gwonna yakatoyenga okugenda ddala mu maaso n'okubanga ate osubscribinga eno ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyesanyu weewaawo tubaaniriza ate olunaku olwaleero tugenda kuba ate tubaako ensonga ezimu ez'enjawulo ze tuttaanya maseekati gaffe twegatiddwako omukulu Jacob Omutuuze agenda kubaako n'ensonga ezimu zattaanya nga nno muno mwe muli ensonga ya copyright omuyimbi Eddie Kenzo oyamiitize President Museveni okubanga ate amusaba copyright eweebwe abayimbi weewaawo twalabye ku bbaluwa eno eyafulumye n'ebintu ebimu eby'enjawulo ebyateereddwako abayimbi bagenda okubanga ate baganyulwamu mu nsonga eno eya copyright abayimbi bajja kuba bakifunamu weewaawo oba oliawo naye ate kino kirekawa TV stations amabaala olunaku olwaleero omukulu Jacob Omutuuze nga tetunagenderera mu maaso komuze kubatulaba ate tuyongereyo balamusizzaako banyabo ne bassebo amanyi bampita akugizibwe Jacob agakola sede DJ Jacob Omutuuze kansubira nti muli bulungi nsanyuse nnyo okubeera ku channel eno era byonna gye musinziira njagala nnyo ensi yo promoting ensi yo tunda nnyo ensi yo wadde ensi yaffe teri 100% bulungi but end of the day tuyaddeko wadde ensi yaffe tukyalina ekizibu ky'okulwana n'okujja kunakyemalira naye still tulina okukkiriza nti tugitunda obulungi tusookera mu kyokufuna mu sekita ez'enjawulo kulwa Katonda n'ensi yange basubire kasubira nti programu eno munafunamu ekyokuyiga oba kimu oba bibiri as long as oli ku channel big up yourself ddala tutandikire ku nsonga ya copyright over the weekend twalabye ebifaananyi ebyavuddeyo Eddie Kenzo president wa federation akiikirira abayimbi yamiitize President Museveni okubanga ate bateeka eno ensonga ya copyright mu nkola ensonga eno mu kulaba okukwo okw'enjawulo olowooza tegenda kubanga ate efevarinze nnyo abayimbi ate ebitongole oba oliawo abantu abalala ab'enjawulo ababadde babenefitinga mu music w'abayimbi bano tebajja kubanga ate balekebwa emabega kuba ndaba 100% musicians are going to be gaining a lot and then the other sectors zigenda kubanga ate tezifunyeemu oba oliawo nga zinyigiriziddwa ensonga eno gyogerako ki ekisookera ddala ne bayimbi tebagenda kufunamu olwaki abayimbi tebajja kufunamu naye ekikulu ekiri nti well and good wa corporate yazze mu Uganda ne bajja giisa bagiise just nga omanyi nti abayimbi bafuuka bannabyabufuzi abayimbi bafuuka badikiteta mu ngeri emu oba endala nti bafa ku kyabwe mugati gwabwe kubeera ku mmeeza nti bafa ku bantu balala bakola ati mulala waliwo abakubi b'ebifaananyi waliwo ababumba waliwo abakola buli abafuuwa emirere waliwo abakola ebintu bingi ne bafudde ku kyabwe nga bo okitegeera basse bazze waabwe nga eva eguba nti omuyimbi ajja n'akweta oluyimba nga tannaba kubika nga successful oba anybody
watuukayo n'afuuka owakabi the same person agaye nti nno nyamba nfuuke owakabi oba nfuule owakabi ye same person ajja kukeera kumu kyokkwata gurupu y'abantu bakuvume kituufu bakule yeerabire moment eri ng'ayagayagga ng'akusaba buyambi ajja gyerabire so bino nganze kyannaku nti abantu abala bali left out ya but kituwa ekyokuyiga si buli muntu alina nti alaikanira abalumirirwa abantu bonna mubamu abantu abaleekana nga balumirirwa ku byabwe bokka bwetugenda ku sekita ya entertainment radio tv radio nyingi tezina balanga kituufu okitegeera tv nyingi tezina bulango omanyi mmanyi n'oyo omwami ali ku tv amanyi nti waliwo presenta balibeera ku tv basasula musaala kituufu kyeyogera because tv tezina ezijja ki sente radio nyingi nnyo zikozesa abakozi naye nga tebalina musaala gwe babawa because tezina zikola ki tv nyingi nnyo zigenda kuggala gye bijja mu maaso ne radio nyingi nnyo zigenda kuggala solution eriki tetuyina gye tugenda kujja sente ziranga zikuba bulango ku tv zikuba bulango ku radio because abalanga tebalina byebalanga essaawa zino omuntu akoze bizinensi ye alwana ne tiktok atunyamu kuwa radio akalango nga waliwo tiktoka wagenda okuwa emitwalo gya 7 ng'alina abantu abamugoba emitwalo 3 okitegeera kaawe wakiri tiktoka amukolere video than okuwaki radio nga tebadda kutunya nti yes radio zisasula kubanga ne radio zibadde zisasula tubadde tusasula sente nga tuziwa UPRS naye wakubanga UPRS yalema okufuna engeri ki gyinza okugabanyamu sente z'omubwenkanya nti UPRS ogiwa sente nga teina tugeze muyimbi kigamba nkuwako example Jose Chameleon Dr. Jose Chameleon Dr. Jose Chameleon nesente gyafuna mu UPRS ez'okukuba ennyimba ze ku TV ne ku radio tubadde tusasula TV zisasula but okusengeka nti music wa Chameleon akoze sente wati music wa Dr. Brain akoze sente wati we wali obuzibu bwetugenda mu mabaala mangi nnyo agasasula kibaddewo naye obuzibu gye zituukira tebalina bulumi bwa ndongo bwetegeeza abantu bonna balumi mu UPRS teri muntu amanyi bulumi bwa ndongo ku nsonga eya UPRS katono nnyo waliwo juzi we nalaba aba UPRS we basalawo kubanga ate basindika ssente eri mu bayimbi kakaaga emitwala naye be basindika bakama baabwe abasindika bali mu millions mu UPRS waliwo omuntu afuna million 10 omwezi mu UPRS waliwo omuntu afuna million 5 mu UPRS waliwo omuntu afuna million 15 mu UPRS waliwo omuntu afuna million 8 mu UPRS waliwo omuntu afuna akakadde kyokka mukama we amweza kakaaga amweza 10 kwaliira so okuteeka abantu mu sekita batamanyi bulumi bwa ndongo kintu kibi tulina ba historical abasomye ebitabo abasobola okulandinga UPRS naye UPRS erimu byagamba n'omu mwana agundi yayamba President Museveni ng'ali mu lutalo omwana ogundi yawanga President Museveni kugamba basambifu nga n'ekintu kyagenda okukola takiina bayinza okuba balina obumanyirivu obukikola but tebalina bulumi bwakyo kyova nti bafuna omusala mungi kyokka ate be baweereza bafuna ssente ntono baba wakakaka nga tebaswadde na kuswala kubanga senga UPRS yalina ekyuma ekimontalinga Uganda yonna nti nnyumba za Chameleon zikubiddwa ssente weziti kyandibadde kitongole ekiyambako abayimbi okufuna ensako yaabwe mu sekita zonna buli muntu munabya bitone ninakola album yatoggwamu ssuubi naye nkulayirira mu UPRS nafunayo singi 7 wokka kitegeera essaawa zino bw'otunuulira telecommunications ez'amasimu ziwa abayimbi 10% naye abaziddukanya bantu bagamba n'omu okitegeera so tutuna kutunuulira simanyi biki mubamu ebintu bitulina okutuna n'amaaso gaffe tutegeera reality yaabyo nti yes bagenda giyisa egenda kuyita naye abagirimu abagimakinga bo bagenda kufuniramuwa waliwo ba record label nga record label nga Swangiza Avenue teri protected okitegeera mulimu ba manager nga Kati MC Kati yalina fee nga muyimbi teri protected mulimu katukwegamba line ebbago lye bagenda okuteeka oba tebagenda okuyisa liyamba abayimbi bokka ng'abayimbi badijje bogenda musiuze wabweru
So bwogenda wabweru wabweru omusajja omuzungu yakola sekita yaabwe nga yonna osogifunamu ssente nti dijja asasulwa lekanrebwe somusasula kirabu musasula ne kirabu nesasula ki omuyimbi wewabwera asokukwata album n'agifulumya n'atunya badijje be bataano n'abasasula oba n'abakkiriza okupromotinga ennyimba ezo ku bwereere ate ye kenyinyi n'asasula abayimbi abo okupromotinga ennyimba ezo ekitali mu Uganda. Abasajja aba Nigeria basinzira Nigeria ne basukuma essente wano mu badijje b'amakirabu bapromotinge music waabwe enyimba zaabwe wano naye ojja kwesanga omuyimbi ng'ali mu Uganda ali makinge ng'ekintu kyokka kyayinza okukola bw'atakuvuma bw'atakuwendulira gundi okitegeera naye ng'ate oli ali Tanzania Diamond Platinum Harmonizer Tekno ali Nigeria ba Sauti Sol abali Kenya bo balabira dijje ng'omuntu w'omugaso president ng'omuntu w'omugaso so nga tukyalina abayimbi bebakozesa obukozesa okulwanyisa oba okutuukiza ebigendera by'abantu bafindi video industry yaffe egenda kubeera bubi nnyo era ettekawe ligenda kijja kutwala ebbanga ddene okuddamu dikyusa because abaliwo bali selfish abaliwo bakikola politically balina entalo zaabwe ze balwana abaliwo bali ku mission yakutuukiriza ekyo ekirutu ky'omuntu eyabawa ebintu ebyenjawulo teebereza mu ssako y'abayimbi waliwo yeewolayo biliyoni emu yazemamu maka mu ssako y'abayimbi waliwo bawa miliyoni 10 miliyoni 8 mu ssako y'abayimbi waliwo abantu abatwala ssente tezina accountability ne saza kati obabuuza accountability y'essente abatwala ssente teyinawo yagiraba tolinawo kubanga accountability erina kubeera open wano mbuna mwaya buli kimu sente zigabibwa zirina kubeera awo ku board naye wabuuza tosobola kuwa ansa ntuufu. Ogenze noyogerako ku nsonga y'okuba nti amabaala TV radio zibadde zirina engeri gye zisasulamu abayimbi erifa babadde batakimanyi ekintu kino kibadde kikola kitya? Radio ziwa buli mwaka okuwa UPRS sente. Yes. Naye nga nkugambye nti UPRS kyagirema okutegeera nti FIFA maker yakubiddwa omwaka guno alina kufuna sente bweziti buli FIFA maker wakubibwa alina kufuna omutima gwa sente bwe guti yo ekuŋŋaanya sente neziteekaawo biliyoni ng'emu oba miliyoni nga 2 nejjako omusala gw'abakozi baayo netandika okutematema buli muyimbi ali mu Uganda nemuweza kusinzira nga bo balowooza nga bwe baagala naye terina kubeerawo ekyo nga olaba ku YouTube nti naasinga okutrendinga agenda awezezza akakadde ka vidiyo alina sente zaafuna mu dollars. TV ne radio zikwata sente eziziwaayo ku UPRS. UPRS parliament yayisa okulekitinga buli sente zonna ez'abayimbi kakube ku TV kakube ku buli wamu. Naye obuzibu tulina nti Uganda music industry ejjuddemu abantu abeerimbi kati balwanirira industry naye nga bo bayisawo byabwe nga bo but end of the day nti kigenda kuyita naye abalala ajja kubeera left out nga wekitera okubeera mu Uganda tujja kigumira paka n'abalala balijja nga Katonda tuyambye abasobola tutulwanirira n'okulwanirira abalala bali kirugezaako okulwana nokikyusa. Osuubira bannayuganda tebagenda kuva ku music wa wano eno turesortinge ate ku music w'ensi ziri ez'ebweru tube nga gwe tuwuliriza nga gwe tukuba kuba kati obukwakulizo bugenda kulabika nga ate bwolekedde ku music wa wano of which teri bw'otuna mu East Africa teri nnyo nsi ewagidde bannansi baayo nga Uganda. Ogende Tanzania eyo okuyimba si kyangu okuba ebivulu ebyo simanyi ebivulu si kyangu era format eri Tanzania ogenda giraba ng'etuusa wano mu Uganda nga abantu bakyagenda kugenda mu bivulu ng'omuntu akwatagana ne kampuni nepangisa omuyimbi n'akola ekivulu nga kyabwereere bonna ne bajja ne bayingira ne babingira bwereere ye omuyimbi n'afunira mu kampuni eyo kijja kujja wano mu Uganda because ekiri Tanzania Diamond Platinum takola concert buki akola yegatta ne Airtel oba MTN oba Pepsi ninga ine ekintu kyegenda okukola nabagatirize mumpe nkibayisizeewo nze munsasula sente bweziti osegera Abannayuganda nga bo ekisookera ddala buli kimu kya buseere data bw'otuna data gwe tukozesa wabbeeyi okusinga ali Tanzania okusinga ali e Rwanda okusinga ali e Kenya
ekyo abayimbi bano badde basooka kirwanirira. Kituufu. Kyova olaba nti vidiyo zaffe ez'Abannayuganda ezisinza okulabibwa zirabirwa mu nsi za Jordan, UK katono, Saudi Arabia. Okitegera? Naye mu Uganda ano nga kitini. Ogenda okwetegereza nga Kampala oba ggulu. Bw'ogenda mu analisinsizo abantu basinza okulaba chano yo. Nze ogenda mu analisinsi yange abantu basinza okulaba chano yange. Kamba kulage. Muna tusonyiwamu. Tulaganya okwogera ebintu bitaliiko bujulizi. Tuba tulina obbawa clarity. Analysis. Bantu abali mu nsi ez'ebweru be basinga okulaba vidiyo z'Abannayuganda lwa nsonga ffe wano. Bintu bya internet. Internet is very expensive. Internet is very expensive. Wotunuulira nze abantu basinga okulaba channel yange. Bakazi be basinga. Bakyala. Ne kuddako basajja. Ensi ezisinga okutwala okulaba vidiyo zange mulimu Kampala, mu Uganda mulimu Kampala ggulu, Masaka, mulimu Mukono, mulimu Luweero, Mbalala ne Fort Portal, Nganzi. Kati wabweru wa Uganda, Kenya, Jordan, Dubai, UK, US, Germany, Canada. Kati oba oweyinga essente mu Uganda muno sente zivaamu. Omuntu wajja n'akyala ku channel emirundi 15 akasente akavaako kaba katono. Omuntu w'e Canada wajja n'akyala ku channel yo essente zivaawo ziba nnyingi okusinga ki? Okusinga owa wano. Bw'otunuulira engeri gye batubbamu mu data Abannayuganda nti oteekako omutwalo ogenda okutukola eggulu nga gwaweddeko nga tekukyali yadde. Naye n'ogenda e Kenya n'oteekako omutwalo gwa Uganda ozinga nga 7 nekakutwala ennaku nga 2 oba 3 oba 4. Osegera nti kampuni z'amasimu mu Uganda zibbye abannansi okusinga ekintu ekirala kyonna. Tunya amasannyalaze gakolebwa muno naye owe Kenya agafuna ku sente ntini okusinga atteffe. Kaabe n'ow'amazzi. You understand? Tulina no Lake Victoria yekyasinze naye era amazzi bbiru ne bazituleega. Okitegeera? So Uganda ffe tuli mu society erimu abakulembeze abaagala okunyuunyuuta abantu, era tuli ku society erimu abantu abatagala kunoonyereza mazima. Naye ng'ekikulu kiri nti byonna ebijja kutuuka ekiseera bigende, era byonna bijja kutuuka ekiseera bitereerezebwe. Naye just ekinnuma kiri kimu kijja kubeera kiyiseewo ebbanga. Omwana afiira ebbongo litaaya tasasobola kulya ku ati we. Omwana Abasude tasasobola kulya ku ati we. Omwana Paulo Kafeero tasasobola kulya ku ati we. Naye ng'ekizibu kiri nti baali selfish, baagana okukozesa amaloboozi gaabwe mu ngeri entuufu. Nga tumaliriza, gavumenti egenda kuba nga ate implementing atya ebbago lineeno mu nkola, kuba mulimu ebintu ebyetaagisa naddala nga bya bbeeyi, okuba nti mu mabaala mwetaagisaamu obuuma obumonitoringa engeri gye bagiramu music. Ensonga eno yo nga tumaliriza ogyogerako ki? Buli kimu kisoboka nga gavumenti esazeewo kikolebwe. Naye just abakikola n'abakiimplementinga wali obuzibu nti ye sekita egenda kubeera bizi, egenda kubeeramu emirimu. Basooka weebuuze ate UCC sekita eba ejjagaza ki? Bw'ogenda mu nsi ezitwetoolodde UCC controlling music industry. URA controlling music industry. Ane URA ebeera nga gye baripootingiro jjuwa waliwo ekitongole ekiramba okitegeera ekikolekitinga buli kundi. Tusasula pay as you earn. Pay. Omuyimbi talina wasasula pay wadde n'omunene ogwo. Omuyimbi okumanya ali selfish nti talina kyaddiza faani, ne faani amuwagidde okuva nga alina akayimba kamu n'azimba goloofa. Kituufu. Bw'ogenda e Tanzania mu biseera bya COVID, Diamond Platinum yayamba ekyalo kye kirambirira eringa nga gy'otwala wano district namba
okitegera muntu ogwo omu bwetuna abayimbi ba Uganda wano sigande bafunye sente bazifunye ne just bazoonoona omuyimbi omu mu structure y'ewabweru alibwako abantu abasukka mu 2 ogwo waliwo booking agent ababooking emirimu booking agent bakuira management yo nebagamba munnange waliwo omuntu waati akwagala mu nsi bweti olunaku weru tiwooli Uganda tetukiina tutuukira direct ku management yaki y'omuyimbi senga badde baagala kukeera ku makya kutereeza industry efanageko neze industry endala bande badde batwala abantu abali soba ate abatali biased okusoma n'okwetegereza industry tomanyi sente mekazi batadde mu kintu kino mpitirivu sector eya entertainment bagitaddemu billions of money era bakyagiteeka mwolina sente zigira okufuluma endala bayimbi yes bazuwe bayimbi wona abapromoters bagenda okufuna osekera ninga tulina amalwaliro agatalimu mu ddagala agero center 2-1 tegali mu ddagala ne 3 tegalimu tulina amasomero nga gakatuna mu ggulu ugatuuka kukwata ku ttama aga gavumenti nze mbona mwalina amasomero 3 aga gavumenti niwe osanga omwana omu abaana 2 nga batudde ku ttebe egyo naye bali ku bantu abayimbi abakola millions of money omuyimbi asembayo okufuna sente ntini nnyo mu Uganda mpayo omuyimbi omu bwati kale muyimbi kyomunene gwomanyi mu Uganda omunene gwe manyi Shiba Kalonji afuna wakati wa milioni 10M bwe performing bwomula nti Shiba Kalonji bamulanze buli show gy'abagenzeeko milioni 10 president wa Nigina abali wakati wa milioni 215 yaluwo omumanyi president wa federation so bino byonna nti obalanga boogera ku TV balaga nti balina obulumi bungi naye okuva we batandika abantu babawagidde ne weebuuze bo bazizzaayo ki national theatre bagenda gimenya ebenge tuza abantu 12,000 oyina abeera proud nnyo n'agamba tugenda kumenya national theatre festival osobola okubanga etuuza abantu 12,000 ebadde etuuza bameka mu kusooka 18 kibulamu osegera naye nga tulina wano ne Rwanda theatre tuuza abantu 3,2 n'ebiri Kenya gyeziri kati nagenda tugenda kumenya national theatre tutuuze abantu 12,000 nga nesente bagenda okuteekaawo ku national theatre zokka zisobola okuzimba national theatre tuuze abantu 2,000 kituufu naye tuli mu bantu bebawa ebifo olwokubanga bo bakolera famire zaabwe na bukadde bwabwe betegekera beefaako bonga bo era toweewuunya nnyo president wa Nigina okukola bino byakola akolera bukadde bwe na famire ye takolera art industry nedda tebakulimba singa abadde akolera art industry tiyandibadde nga akkiriza okusula mu woteeri eri gavumenti negisasula nga talina amayumba agasukka mu 3 waliwo omuyimbi wano alina amayumba agasukka mu 3 nga mwavu they are rich yagamba mwavu bagagga abayimbi osegera mpayo omuyimbi asembayo gomanyi asembayo obuto nkuwani ani Nando Love esaawa zino waali ayimbira milioni 3 ate nga yakajja noba Nando Love bwe oba 10 3 ayinza okuba nga ayimbira kakadde kamu oba bubiri oba kamu kitundu kisinziira kunkolagana nayo just nkuwa estimate Nando Love wahitinga olimba bintu nebatutegeera olunaku asobola okuyimba ebivulu nga 5 nga tasasudde peyi nga sente afuna cash tezitoleddwako yadde ennusu n'emu ey'omu wasasulira omusolo wali awantaawa ku mafuta ku bimmere ku ngoye zagenda okukola n'abantu ababeera bamuwerekedde naffe tubikola byonna nti omuyimbi ye alya buli alinganga parasite banyonyoota ng'ojjako Spice Dana Grace Nakimera ni omulala ayamba Mori Nantume ng'ojjeko abakazi abo Juliana Kanyomozi bayimbi ki balaba abenyigira mu kukola charity eziyamba abantu bebekulu mugjeeko bayimbi ki Kalo kasita namulako ng'akoze charity tebawera 2 tebawera kituufu naye waliwo abayimbi abayimba okuva ku Mande paka Mande nga tawumulamu naye ng'okuddizaako eri abantu tasobola so tuli ku bantu abatondebwa nga bo balina kutenderezebwa
Yes, nga bo balina amaanyi. Omusajja Salim Saleh bateeka ssente okusoma industry ya Uganda bwefaanana, era n'akola ne app n'agiteekamu ne ssente okugula muziki w'Abannayuganda, nti abasajja bategekera bukadde bwabwe kyokka ate bakozesa ate bayimbi okufunza n'okushadolinga mayindi y'abantu abandi badde soba. Naye ate bebakozesa babawa ssente mutitindi. Recently namusanze akomplaininga oyo omukulu nawa abayimbi ssente billion weziti n'abayimbi bonna teziriiwo, tebazizza. Obuuza pulezidenti waabwe banga pulezidenti waabwe alina ennyumba gy'azimba emakirire nga byakola abimanyi n'obimanya bitasobola mukwatako because amukolera omulimu gw'ayagala. Naye otegera nti nasobola mukwatako akere ku makya adde omudumu agutunuze Pulezidenti Museveni biba birala. Bw'ajja okukeera ku makya otegera nti amateeka gasobola mukola ki? N'essente z'omusolo zikola ki? Olina ozisasula ng'oziridde. Naye kati tosobola zisasula z'omusolo z'omusolo because ali ku sayidi yaabwe. Ye gavumenti gye tulina bwetu bweri. But byonna byakuyiga nti omuntu wa bulijjo alina okuyiga okumanya nti essaawa zino zakwetakulira. Bw'otolerwaneko ensi yo ogenda givaamu ng'ogyeko okukola. Balina nnyingi nnyo. Mu Uganda mulimu omuntu alina millions nga 10 eza dola nga ziri waka. Zeebase. Mu Uganda mulimu alina billions nga 8 ziteeka waka. Nga ne mu banka yazijjayo. Naye nga ziteeka waka zifuuyira n'azikera ku makina ne bazikubamu ka esi zikusinga okubeera obulungi okusinga ggwe omuntu. Anyumirwa zirabako bulabi wali. Kati ensi yaffe gye tulimu. So kino kyetwolekedde sekita nyinyi yezo kyebasa badijje beebase nabadde ku live ya DJ Senior B nga kuliko DJ gwe tusondera obuyambi era akola ku Telefina nembagamba kintu kimu kyokka, the today on top of the world but the next day tujja kubeera on top of the world. Te muntu katonda gwatundalaga nti ajja kubeera kyekyo kyali emirembe. Buli muntu alina obuweereza bwe buggwako nga akuggyako feva nga giwa omuntu mulala but gwe gwawadde feva ogikozesezaamu ki? Essaawa zino badijje basirise naye abayimbi babalaze nti nno mugera kutandika tusasula buli wamunaye mugera okukola ki? Otuzannya. Naye ng'ate mubazannya kwabwe bangi nnyo bayitidde eyo. Kiyamba bo. Bangi nnyo bayitidde eyo nga tebalina busobozi bw'okuzannya luyimba lwabwe ku TV na ku radio. Ne bayita underground badijje ne bafuula abakabi ne bafuuka abayimbi abaddala. Tebabalowoozezaako nga bakola ebintu byabwe. Berowoozezaako nga bo. Bannakyegwanyizi. Tugenda ku kirala. Kale, ensonga ya copyright tugikubye wali erudda. Njagala twogere ku nsonga y'okuba nga President Bobi Wine yabadde agenza okuba nga anoonyezaako nalukoola akalulu kawempe. Waliwo embeera eyalabise okuba nga ate abasirikale gye baatadde ku bantu banene abanoopu. Ensonga eno gyogera ki okuba nga wabaddewo okuziyiza okw'amaanyi okuba nga ate abanoopu bakola ekyo kye badde bateekeddwa okuba nga ate bakola mu kaseera ako. Gavumenti eno ogiraba. Gavumenti kigambo kinene nnyo ne position kigambo kinene nnyo. Ebyobufuzi tebiringa nga we tulowooza. Ebyobufuzi kintu kinene nnyo kiri wide wekiti gwe kiyingiramu kitematema okwata ku ttama ne weewuunya. Emu ku bintu byandeeta okumanya okuyingira ebyobufuzi byali ebintu bibale bibazi. Naye njagala okumanya waki omuntu bamulonda n'agana okudda gye bamulondedde. Naye njagala okumanya waki omuntu atuuka ekiseera n'afuna ekifo n'akyuka. Kati gavumenti erina okukola ebintu byonna okuzza abantu mu kulonda. Bitya? Erina okukola ebintu byonna okuzza abantu mu kulonda. Era gavumenti erina okumakinga sure nti abantu bakyawa gavumenti n'eriko. Because bakyawa enkya bajja genda balonde. Bwe balonda bajja kugamba ekiraffe kye tukoze ekigendera kyaffe kikulu. Obwenkanya obuli mu Uganda bwe bo tulaze nti okulonda mwekuli. Tulina democracy. Naye olunaku lwekera amakya abantu bagamba tugenda kuddamu kulonda. Twekyaye. Ensi Uganda ejja kukyuka. Naye ensi tejja kukyuka ng'okeera ku makya n'ogenda n'olonda ne balangiriramu omuntu mulala. Tejja kukyuka. Ekigamba muganda wange. So byonna byakolebwa nsuubira birinamu force ez'enjawulo. Tewaliwo force mu gavumenti ya President Museveni eyagala aveeko, ne mbamu force eyagala abeerewo, ne mbamu force eyagala Muhoozi, ne mbamu force eyagala Janet Museveni, ne mbamu force eyagala Salim Saleh. Ezo force zonna ze zifuga Uganda. Ate zonna zeepinga mu ngeri emu b'endala. Force eyagala President Museveni aveewo. Tesobola kuba nti laga nti President Museveni aveewo naye esobola okukola order nega mukube Bobi Wine tear gas.
nekiba baba nabanupu emiggo mubawambe nekiba kubanga bo baagala kintu kimu kyokka kasipaka ako. naye bino bitutwalawa omuntu ali eri ku opposition ya government yateekeddwa kubaako nangeri gya exercisingamu rights ze okubanga ate naye yenyigira mu bintu bya politics. Mu Uganda mwe tuli mu nsi muno ensi muno abantu bagitegeerera nga olaba mu America bagitegeerera buli kimu kyolaba wabawo ensonga ki balina okubeerawo ekityo nti mu Uganda n'obululu bwonna bwa Africa buli bwe butyo nti oludda oluvuganya gavumenti kenyini lw'empawalinga kibenga w'okiraba babakube kiboko babawambe so that eragire ddala waliwo opposition ya ddala. Bingi nnyo abantu beboogerwa obimanyi naawe oli munnamawulire beboogera nti Uganda simanyi gundi yali akolagana Besigye yali akolagana Museveni binnya ebyogerwa ate end of the day byonna ebintu ebyo bijjawo bino byolabirako ddala ye omuntu wabanga akola President Museveni bamuba ate ne bajja omusaayi naye mu logic ogenda okingiramu into details ebyobufuzi bimu ku bintu omuntu wabitegeera ayinza obbyetamu nti ebyobufuzi kakundiri k'abantu abadesigninga ekintu nga kirina okubeezaawo ensi balina okigaggawaliramu balina okiprotectinga balina okikwasa generation ziddako balina okibeereramu ddala okitegeera nti abantu abo tebalina lanks kumu siba mayinja balibeera mu corridor of power balina amaanyi bangi akavuname ne mayinja nga mayinja basobola omukugira obutala ba President Museveni okimanyi mulimu ebintu ebimu bikolebwa nga President Museveni tabimanyi nti bikolebwa ninga ate overseer w'ensi yonna mubamu ebintu ebimu ebikolebwa mu Nuupu nga President Kyagulanyi tabimanyi naye nga ate overseer wa Nuupu. Kati Uganda tuli mu nsi buli muntu asobola okufumba ekintu kino kiyitawo naye just omuntu wa bulijjo yasafalinga okusingira ddala. So ekyabadde ekawempe ekirungi ekintu kiyambye Nalukoola abantu mutegeera era Nalukoola percentage ye yalinnye ali ku bitundu 7 ku buli 100 okulinda okulayira because kyonna kyakolebwa ku Nalukoola kyakolebwa ku kibiina kyawagira kyakolebwa ku kibiina ky'abantu bawona busungu obusireeta omuntu okuvaayo gyali agenda alonde alage Nakyemale nti twakukooyera ddala era Nakyemale kyayagala ekyo mugende mulonde mundage nti mwankoowa kubanga Nakyemalira yalina obuyinza okukola buli kimu kyonna yalina obuyinza okulangirira omuntu gwayagala yalina obuyinza okukola buli kimu amateeka ga favoringa ye. President Museveni nookera kumakya notta omuntu wano enkyasookera kumakya nagamba mumute kubanga constitution ya Uganda emuwa obuyinza obwo bwonna nti ekintu kitwandibadde tunwanirira ennyo obuyinza okudda mu bantu baabwa omuntu ago president yali immune takwatibwako teri tteeka limukwata okujja nga avudde ku bukulembeze era ali munakukola ali musanze okukola ngeri kijja ayinza okukeera ku makya okuba nti nno niwaba avudde ku bukulembeze amateeka tegamukwata. Ye custody w'amateeka gaffe ye custody w'ensi yaffe ye overseer wa buli kimu kyovula nti ye atuuka n'agendako mubasomesa n'avuma ku basomesa n'avaayo n'agendako mu balimi n'abavuma buli wamu n'atuuka ennuni ku mazzi omuvita kyajeyagaliramu omulimi n'emigundi gy'emmwanyi batandise gimubuuza oyina ebikolo bimeka ebyemmwanyi ebyobugagga mu ttaka babimanyi amafuta bagamanyi buli kimu kiri mu mikono gyabwe kitwasigaliza kirimu essuubi eri omuntu wa bulijjo ke kapapula ate n'akapapula ako omuntu wa bulijjo aka owningako 20% 80% yaji owning. Awe mbadde njagala yaddala okubuuza nti ogamba otya nti ANC tuli myabwa Nakyemalira nga ate tulina right eronda to exercise democracy. Nanti yakati akulaga nti Nakyemalira ku international scene akulaga Nakyemalira ateeka okulonda waba akubbye oba takubbye nadda mu buyinza bwe bulaga nti kiki Nakyemalira ateeka okulonda nga kulimu leader of opposition nga kulimu nakulaga nti ki ateeka okulonda nga MP ba opposition gye bali ateeka okulonda nga opposition ekola ebintu
ebimu n'abiyingiramu ebimu n'abireka naye gwe n'ogamba nti nno tetulina democracy ng'abantu tulina dictator naye ng'osobola okutambula ne miliyoni walabika vidiyo k'omusajja yadde ne miliyoni ezisukka mu 2 ng'ali ku booda atambula ensawo negwa ne zigwa akulaga nti ensi omuntu asobola okutambula ne ssente nga wayagala oba muwendo ki okitegera naye ng'ate waliwo amaka ge bayingiramu ne batta ne bajjamu ssente zirimu ne batafuna justice tulina abantu bebakkera ku makya ekiri baamutta ng'ensi yonna eraba muwala wa Gino Katumba Wamala baamutta ng'ensi yonna eraba justice tavangayo tetumanyanga abantu abo kyokka ng'ate buli mundu eri mu Uganda agimanyi n'agikutte n'agiina buli ssasa eriri mu Uganda alimanyi okitegera yasooka kubeera akulira amagye mu Uganda ataafuuka president n'amanya mundu mmeka ziri mu Uganda n'amanya barracks mmeka ziri mu Uganda n'amanya poliisi ne mundu mmeka byonna ng'abimanyi nalyoka ayingira ki ensiko era ensiko mwe yava n'afuuka kati buli sekita yonna yagimanyi so bw'owulira nti Uganda tulina nakyemalira weewuunya nnyo okitegeera weewuunya because ebikolebwa tebikola mu nsi za nakyemalira owaddala n'okulonda okwo tekubeerawo sewaba owaddala okufa kuba nnomo wadde nesalaza kati okufa kuli nnomo mu Uganda ninakyemala n'emirambo gisawo gisanga kawo nga weeguli awo teri muntu agusaana nakukwata nako nakyemalira abantu bajja kulowooza mubirala but at the end of the day kyetuba tulina okukola kyekimu kikakusaba osabe Katonda atuna omukulembeza n'ayagala Uganda ey'enkya n'eribeerawo emyaka egijja mu maaso. Akatyabaga kano akabaddewo e Kawempe ng'ate twabadde ku by election bw'osuubira we tunatuukira kunoonya akalulu k'obwa pulezidenti n'obunaddiriraawo ate ebintu tebyongere kubanga ate ebintu bigira kuwa Seninga because nawedde nti order eriwo Lemaza don't kill just Lemaza Banyingo Lemaza totta balemaze bulamazi kati ina agenda okugenda mu kalulu era nga weesimbyewo oba nga ogenda olina okwebereramu bw'oteeberamu obulema bw'obukulu bumenya ng'olotambuddeko n'okeera ku makiro ogenda n'okola ku mulimu n'olemala nga tukyasobola kukuba nga teri muntu gw'okubira ku simu ogamba muna empaayo omutwe n'agukuwa kiba kirala ng'opangisa mu Uganda eno nanti giba myezi egyo 3 nga ndoda akasuka ebintu fuluma again kuba tukyasobola kuleeta ssente zanju oda eriwo totta Lemaza byonna gwe bakwatako ku Lemaza naye tujja kutuuka ekiseera tufune obwenkanya obaddi bujja kubaawo nze nzikiriza nti Katonda yalonda abakulembeze era nzikiriza nti Katonda buli kimu yasalawo kibeere nti Katonda generation eno yaginyigira nnyo ensonga kyagireseeko President Museveni agifugira eddala generation eno yava mu kusinza Katonda nitandika okusinza ba individuals mu kampeni ojja kulaba nga tuzingiramu awo omuntu ajja kukeera ku makya akwate omugaati ne soda abiteeke ku kifaananyi ky'omukulembeze gw'ayagala naye nga naiba we oba ewaka mu famire wali omuntu anoonya omutwalo oba okulya nga tasobola kugumuwa kati ensi weyingiramu ng'on'omuntu wa bulijjo asobola okukwata laavu n'agijja Katonda kuba Katonda alina mandate etta President Museveni nga tetugeze na mu lutalo yanyiga bunyizi suki nagala leero mu President Museveni koma wano ne kiba Magufuli yakolera ensi ye mu bbanga ettini nnyo naye Katonda mugwe yalekawo mu President Museveni n'atonda Magufuli buli omu aba n'akaddeke kekaddeke kakyakiringa nti Katonda okumanya munyiivu omanyi Bayibuli eyo erimu history gyosobola okutunyako n'otaliko okuweyinga mubiriwo kati nti ensi abaana ba Isirairi baali babajja mu buwanguzi yabawa Moses nga bagaa nti Katonda bawadde amateeka 10 naye nga bayaye tebagagenderako begaddanga banywa omwenge basinza ebibuumu naye nga Katonda abaleka n'abataka mu ddungu enjala abamu ne bafa ne bakola ki ne balwala endwadde naye bali awo kati ensi ya Uganda Katonda yagirekamu laavu ye abagira babulabi yagiwa abakulembeze abasobola okugyamu emigigi emibi paka wanaleeta omugigi omulungi. Ensonga y'okuba nga ate ba media managers batwalibwa ekyankwanzi awo gyogerako ki?
akisokedde aba media managers abasinga obungi baavu. TVs ojjako CBS, Next Media, nojjako Bukedde, New Vision, nojjako Monitor. Ezisigadde za bannakyewa. Kale nojjako Salt, the company ttaano zetulina mu Uganda. Salt ya bannakyewa. Ya bannannyini. Ne Monitor ya bannannyini ya muntu. Kampuni ezo ziri mu maziga. Twakati zaagala kwogera. Zitya. Nti kampuni ezo ennyingira zaazo yafunda. Essuubi lyonna lirigirina mu gavumenti kugiyamba kulaba nti ebawaako ku buntu bwerangalanga nabo balangiko. Kuba gavumenti erina budget eranga buli kimu. Nojja kwesanga nga ba UBC basinga okifunamu. Kyova ne parliament yali yagala kukola TV yaayo ne radio yaayo. Ng'ekola bintu bya parliament. Kyokka nga tetuyina TV eyaggwanga yonna. Naye nga baye bagamba twagala tukole eyaffe. Ezo nga banoonya ki? Kubalira ssente. Ogenda ekyankwanzi tugenda mu kaseera ka kulonda. Abasajja beetaaga ba controlling bateeka mu ngalo zaabwe ttaano. Kyokka bwe bagaba license kukkiriza okukola ki? Okoperatinga. Bw'okola ekisiro bakuggyako. Ate nagyo osobola bawaabira. CBS saawa katono enjogerera terina license yaayo. Bagijjako. Operatinga bw'operatinze. Nti no president yagamba mugigule neggulibwawo. Just a say. Era osookera mu kintu ne bagiggalawo. Naye bino nabyo bikuwa ekyokuyiga kiri kimu. Tuli mu state omuntu omu ajategeerera ekitali kirungi tekirina kubeerawo ekityo. Ensi yaffe terina kubeerawo ekyo. Ensi yaffe erina kubeera nga buli sekita zonna ziri independent nga zeetegeerera. Ensi yaffe ng'omunnamawulire tebalina mukuba liiso ddijjamu ng'alina okupromotinga ekintu ekituufu. Kakuwa ekyo okulabirako mu lutalo World War bannamawulire baagenda nga bakubanga ebifaananyi ng'agendera mu kambeera n'akuba ebifaananyi by'enkambeera naye nga tebabakuba. Naye waki babakuba ku mulembe guno? Nga baba protecting na protectize mu lutalo. Yes. Because naffe bannamawulire twagana okubeera n'olulimi olumu. Tuli awo atuwa omutwalo atusika bwe tugenda naye gwe tutendereza. Katugenda ekyankwanzi bakontrolinga bigenda kulagibwa eri ensi. Because byagenda okulaga eri ensi bisa okuviirako Uganda okuggwawo okudda mu lutalo. So balina batwala ekyankwanzi babateekemu fee eyo babasuubize bibatajjakira makya kutuukiriza kubanga emyaka gye bafugiridde Uganda bingi ebibalemye okutuukiriza. Kuba Katonda n'ensi yange. Kale n'olw'ensonga eyo sibula abantu baagaliza okubeera obulungi betunyinzizaamu n'atusonya okubanyiiza because amazima ganyiiza ate amazima abantu si byetegefu gawulira. Abantu bajagala nnyo okuwulira ebintu ebirungi ebibasanyusa bibakirizaamu. Naye ensi yaffe eri mu kufa. Ebitundutundu 10 ebitundutundu 8 abantu banyiivu. So wegendereze muganda wange ebigambo by'ogamba abantu wegendereze abantu b'oyogereramu kubanga essaawa zino bantu bangi nnyo tubogereramu naye nga enkya ne bagenda okufuuka balabe baffe. I salute you nkwagaliza Uganda empya sabira ensi eyo gye bayita Uganda. Uganda n'oba omu mu kisibo kino ng'ogisabidde ng'ogisiibidde Katonda asobola omukulembeze oyo atatusosole mu mawanga atatusosole mu madiini oyo anatwala Uganda ng'ensi ye. Sabira Uganda. I salute you. Kale n'olw'ensonga eyo sijja kusukako wano Jacob Omutuuze. Yes, analysis ebadde nnungi nnyo okamala oyo gwe kinyiizizza oli waddembe okubanga ate obako n'obubaka bw'otuteeramu kawo mu comment section. Ate era naawe ayagala okubanga oteesa mu ngeri ey'enjawulo naawe tukwaniriza mu comment section osobola okubaako nekyotusuulirawo netusobola okumanya naawe ate endowooza yo weeyimiridde ku nsonga ze twogeddeko olunaku olwaleero. Koze ne Lawrence Camera omukutu Tindi Files ze Jonas Ssentongo mubeere bulungi mweraba.